Wetwogerera Benita tiketi ye yamaze dokkolebwa yawedde dda Benita akomo Uganda ebintu biri serious. Breaking news Benita ayinzo tuuka lere kawungezi oba enkyenkeera nenga bannangu omuntu akulemesa omulimu ebyaddala nali mbiyita byakusaaga for sure ebintu biri serious Benita akomo okulima akomo abaana banuupu ekikigwenze saa kikola kulemesa oli mulimu naye nga bannanga abaana gye bali nga bali solidi Benita akomawo bawulidde nti ssaawa yonna Benita atuuka wano ku butaka era we tuwogerera munnange ebibye byasiba byebikutuka nti ne tiketi yamaze ddo okuba nga egulwa kigambibwa mbu etiketi eno abana NRM bwe bagiguze si kugamba nti bangobye ku mulimu ate olimba bakusindikira ssente bamugambye nti oba kituufu bamugobye bamwetaaga wano ku gurawundi then batandika omuyamba ng'ali wano ate onagambye nti munnange buli lunaku olukyafunanga kadde n'otya omwana w'enkyukakyuka ky'omwana ayinalo kino kyonna kiva ku ki tuli ku nsonga za Benita zikyalanda era nga kitokutanga si kisaanyi buli lunaku olukya funa akadde otye futu soja wa NUP ife tuli bakambwe Benita njagala okukakasa bafutu soja bangi babadde tebannaba kuwanika obadde wala video yange ekwogerako yadde nemu ne watandise nokaaba ate buno bufutu soja obusinze n'okulumba bwe Saudi ate nga tebukola video buli mu comment section futu soja agende naga nti jjayo omutwe kulinga sepichi enkadde konze yiyi sepichi enkadde beera etya esiiridde koze etya bafutu soja ba NRM bo Benita bamweddiza dda abaho alumye n'ogwengulu adange kati bwe bolowooza nti osoosula futu soja wa NUP ebyo baweerire boyi tukubye entalo inze nkulabanga kankumuunye kamukene omanyi kanako kamunyeera sinza nakuteekako maanyi gange mangi nnyo comment section yokka nekuba ku ttaka mu ssaawa 24 nga gwe mbu weetaaga energy jasi wadde weetaaga ka trending gwe buli yaga trending va yogere ku Robert Kyagulanyi Ssentamu tujja kuwa kabakadde ate ffe tusooka ne tukulaaza ne tukuleka n'olowooza owangudde yefe bafutu soja nabataseka tuba bakambwe kati jasi kasampolo ketukuwaddemu ogira weeyagalamu naako ojja kulowooza oli mugezi naye bolaza teri futu soja nduumira abaana ba NUP mwenna ono omwana w'omutwe gwa box mumugyeko amaanyi ye yakkiriza dda era tumukwase abamenvu bajja kumwesobolera kubanga n'abamenvu banyiibu batambulako ne basuubiza sente balina sente ekikumi yadde n'ekimu kati onaawulira omuchina yakola fulufiga okimanyi nga fulufiga yakutte Justin Namere nateekako Benita n'abakuba kakota yakubye basatu kakota omuchina yakola fulufiga akutta abantu basatu n'abasiba mu ndibooteemu n'abasabula emiggo ng'akuba ebijanjalo akutte Benita n'akwatirako Honorable Namere n'akwatirako Generation Official n'abawa ebyabwe bannanga abasabudde kati ekisinze okunsesa kyakoze Generation omanyi Generation wano yeefuula owakabiri kimu akyogerako yavuddeyo n'agamba mbw'ayita Embassy eno ne Benita yeetaaga obukubi fulufiga amugambye oyogeranga ani naawe oveeyo ku byeyo ng'ozunga wasiraanye n'ojja weekukuutiriza wano mu State House weesiba kuba Namere ofunde woolya wasiraana bwe emyaka gy'olina tolina na musajja gw'olina buli olinda n'oveeyo n'ojja weekukuutiriza ku Alien Skin okuva Alien Skin we yeebaka naye yamuggyako ebisiraani bw'alina ebisiraani n'okugwa Alien Skin yagwa n'agamba mu Generation abazze muno kutunda bitundu bya kyama naye mbu n'abaabigulako tebaawoomerwa mbu abeera yeetegaategeeyo abanene ne banne fulufiga nze banne fulufiga simanyi sometimes it's hard to defend mama Fulaawo bo kyamwolereza n'awakula entalo ziri ennene naye baaba yakubye bano
yasabudde bano. Tuvuddewo tugendeko ku nsonga za mwana muwala Love Mwase mbo bamuguddemu enti bulijjo abaana batulimba balongoofu si babe mutalinako omu wa muntu mulala era nti amaka bulijjo gatugamba nti gage apangisa mapangise era nti omuntu eyayabiza ebyo yamasisita we ddala. Mwe bantu mwenze ntidde ntidde ku intaneti okuva na leero. Mwabatappinga blessings mulekeraawo. Leero lwenga mbadde nga mpolereza Love Mwase ng'era nze omu ku abo abakkiriza nti abaana babe. Awo nawo n'otuukawo ne lwankubadde ku fakinga bulamu ku intaneti. Ne weeyitira ddala Nnaalongo ne tukuyita Nnaalongo ng'omwana okimanyi bulungi si wuwo. Ate nze sisitawo kaavuddeyo n'akikakasa bamulinnyisizza ku live. Ono alinda abadde alanga ebizigo bamulinnyisizza ku live n'akakasa n'agamba omwana wa brother waabwe Arnold alina abalenzi aba. Omwana wa brother waabwe Arnold ndowooza oba balabika babazaalira mu kiseera kyekimu naye nga beesingako katono. Ate bwe nzizeeyo ku balongo ne mbeetegereza nga they are totally different. Era omwana kati tugambe nti alimba aba afa ky'okutuuka okwogera ebyo byonna. N'awayiriza nti omwana muganda we kennyini bwe baazaalibwa mu maama ne taata yalumiriza nti omwana wa Arnold brother waabwe. Era alinda yakoze ne post ku page ye n'apostinga ng'asitudde omuto ng'asitudde omulenzi oyo ng'asitudde kato n'awandikako n'agamba nze sengaawo nkwagala nnyo ng'asitudde kato. Lwaki aba yeeyita sengaawe ng'ate omwana wa Love Mwase aba amuyita maama? Bannange birabika bituufu n'abaana ssente baazibafera. Mbadde nze sikkiriza manyi ndwawo okukkiriza naye abantu bazimba sita nti abantu omuntu asobola okutuuliza ddala n'akulowoozesa ekintu bwe bulamu bwali. Ntidde nvudde ku intaneti abatappinga blessings mbalese. Otuuse ku nsonga z'omwana mulenzi aba Marcus Mayanja mutabani wa Jose Chameleone ng'embeera mwali essaawa ya kakati bagamba nti ali mu kkomera naye era nga badde tanagenda mu kkomera abantu babadde batandika dde okuba nga bamwekengera agamba omwana ono yandibanga ajja kufundikira mu rehab. Kankati ono avuddeyo okuba nga ayogera ku nsonga eyo. Jose Chameleone be bamu ku bayimbi wano e Kampala abasinga okwagalwa. Oyinza okumaliriza nga kumpi yasinga bwe kuba kuyimba buyimbi olwa music we. Omusajja oyo abantu bamwagala olw'ensobi zonna z'abaddemu, olw'okusoomoozebwa kwonna kwayiseemu. Nze Big 3 we yabeererawo eya Bebe Cool, Principal Kyagulanyi, ebiseera ebyo tumuyite Bobi Wine ne Jose Chameleone. Nali muntu wa Bebe Cool nnyo nakati ebyobufuzi byatwawula naye nze nga nzikiriza nfiira kasepiki. Naye nga mbutuufu Jose era bwakukuba ekiyimba okiwulira yatukuba badilisha nafuka badilisha. Ngera ne Bobi bw'abakwata mugamba kikale nga musically twayawula buli omu akkiriza waagwira gwalinga mupiira. Nti nze ndi wa Manchester gwe oli wa Arsenal ne tukkiriziganya ne tutambuza obulamu. Naye ng'omuzadde bw'olaba komenti ezifulumidde bwe baasibye ku bizibu ebyagudde ku mutabani we, owulira okwennyamira nga tosaliridde muntu yenna musango, nga tosaze musango gugamba nti Chameleone nga taata oli luddawo okulaba nti omwana abaako mu nsobi ze wakola byayigiramu, obanga togusalidde maama nti maama watikka n'otwala omu abaana ku myaka nga bakyali batono ga nti kangene mbeekulize, kiki wabakuza? Kubanga emyaka 2 emabega Chameleone bwe yali mu kusoomoozebwa mutabani we y'omu ku baavaayo nnyo n'eddoboozi ery'amaanyi era yayisaamu abantu bangi eggaali era n'atiibwa nnyo.
nekitujjukiza waliwo eŋŋombo gye batera okugamba ebigambo byange bino njagala byogera nga mbigaya mpola mpola. Waliwo eŋŋombo gye batera otugamba nti buli omuvubuka lwokula otandika okunoonya, mulimu emyaka gy'otuukamu n'onoonya taatawo oba n'onoonya bakitaabo, noyagala otuuleko kko wamukko nabo babuuze muli mutya eyo, ensi mwagiyitamu mutya, okusoomoozebwa kuli luddawa, nga obusungu oyinza osanga bwe wabalinako ng'okula ng'okyali muvubuka ng'ensi tennaba kugiraba mu nsi ng'oli musajja, omala fuukako musajja n'omunoonyaako kko bw'aba Mukama akyamuwadde ku bulamu, n'obaako w'otuula n'omugamba ensi mugiwangaaliddemu tukyebaliza Mukama. Naye okusoomoozebwa kw'ensi ng'omusajja okuyiseemu otya? Kubanga ebisoomooza abasajja kumpi bye bimu. Ndowooza ate bo abawala ne bamaama we batusingirako, olaba naffe abalenzi bw'obaako okusoomoozebwa kw'oyitamu ojjukira wa maama n'ofuna ku ddoboozi lye. Kitegeeza bamaama ne basenga bwe yasobola otuulirira muwala we n'amugamba mu nsi tugiyitamu we tuti, n'amubuulirira. Abasajja tetutera kifuna, omala tomera nsi. Bw'oba okifuna mu mabbabba, okirabira ebiseera ebisinga bw'olaba male figure, kankozesa ekigambo ekyo, ng'alina kyakoze oba nga si nsobi oba nga nsobi, olaba mu kumunenyaza kati n'ofumiza n'ogamba ekyo sijja kikola, naye tojawulireko ku male side ye, ayinza n'obutoogera. Ate bw'oba okifunye oyinza okumuta, era bakutera okugamba mulimu abavubuka abalenzi bakyawa nnyo bakitaabwe wakati w'emyaka 13 paka nga 21-22. Naye omuvubuka amala weza myaka 3 okudda waggulu oba 27, n'otandika okwagala okunoonya ku muzaddewo omubuuzeeko nti oli otya. Newoyagala okwegomba nti singa oba olina obusobozi obwogerako naye obanga naye anaawuliriza otuuleko ko wansi omugambe taata ensi mugiyitamu mutya, ng'eno paati temwagitutegekera, ng'ate bino ebitusoomooza ng'ate byo temwabitugamba, nti lwaki nakunenya wali n'otagamba nti owaaye kakkanya okunenya wadde ensobi ndabika ngikoze. Naye Daniela maama, tuyinza okudda ku mutimbagano kuno ne tusharinga ebifaananyi bya Abba Marcus Mayanja ebitawoomya ttooke, naye saasira obulumi omukyalo oyo kati bw'ayitamu ng'alaba mutabani we ku myaka 2. Myaka 2 omwana oba okyali muto, ngozi osanga alina akoze buli kimu ekisoboka okulaba nti omwana. Jose Chameleone mu mbeera ze naye nga naye era saasira kyayitamu. Baganda be, bajjajja be, ennaku zino otandika okuyiga nti buli ensobi ze tukola ate zikosa nnyo abo abatu, bw'oyinza n'ogigumira, obulumi bw'oyinza oyitamu oyinza obbugumira, naye abo abakuli okumpi obulumi bwe bayitamu buyinza okubayisa obubi. Bw'oba oli musabi oyagala osabire era osaasire abazadde. Bw'oba oli muzadde saba nnyo oyogere n'abaana bo. Bw'oba oli taata yogerakoko n'abalenzi bo naddala nga basusa emyaka 14 15. Fubakoko batwaleko ko wantu obatuuze bw'obatuuzizza obagambe muli mutya, ensi bwe mugiraba mutya, gwe ki ekikulumya mu mutwe. Ku myaka 14 aba atandise okulaba ensobi ze wakola, aba atandise okukunenya, mugambe tonenya nnyo naye omukakkanye, omubudaabude bw'aba kisoboka. Kyetwandya kyensuubira oba ndi mukoloota nti sinnaweza abaana bange tebanaweza myaka 15 nti ndowooza byangu. Binza okuba si byangu, munambuulira ababayina.
munambuulira ababalina naye mulimu ebintu byendaba ennaku zino obala kuba nti nina n'obudde bungi ennaku zino onookiraba bwoti n'ofumiitiriza n'obulako kubuuza what went wrong. Ebbanga siri wala nga Abba Makasi internet agifu nga twayangwa nnyo okusharinga ebintu bino n'okisharinga n'okubako screenshot n'awandiika kino n'avuma oli n'ayisaamu ono eggaali video n'akola eno ne tugisharinga tugamba muleke omwana ali mu bulumi bwa defending eki mukyala we oba girlfriend we ali lubuto n'osaasira n'otuna n'olaba omukululo gwandiyagadde gumenyekebwe guleme kweyongerayo ku next generation nga gukyekutte. Mulimu ebigambo lebizitowa. Weekend eno ebadde ya birowoozo baddemu nnyo okulowooza okwefumitiriza kungi nnyo. Ensi si nnyangu bannange. Ensi okukula twegomba nnyo okulaba oba oli mutu ogamba nkula ddi nfune kasente omanya ni mutabani wange nkula ddi nfune ssente ngule emmotoka gye njagala ayagala nnyo emmotoka kankusabire osigale mmweyo embeera eyagala obulamu kubanga obulamu butama oyinza oyita mu kintu nekikutamya obulamu nekikutamya ensi ng'omulaba ali innocent buli kimu ayagala kino njagala kuzimba emmotoka njagala kukola kino ngamba Mukama akusaasira akkubira ekkubo weeritali likuprotecting likuddaabirize oleme kwetamu wansi oleme kwetamu abantu oleme obeere mu bulamu obweyagaza awo we tuli ffe tuwawo munnange okuba nga tugaba tusaako gonna gatambula gagenda mu maaso era tujja kusigala nga tukuweereza update ezikwata ku mwana mulenzi Abba Makasi Mayanja mutabani wa Dr. Jose Chameleone ng'essaawa ya kakata mawulire tufuna nti ali mabega w'emitayimbwa okubanga yakakana ku girlfriend we nabanga mbu amaasautinga ate nga tegubadde mulundi ogusooka mbu yali akikozeeko so katweyongera okuba nga tumusabe out of the tudde ku nsonga za Benita ezitrendinga nti abaana mu basazeewo ne bagamba nti nabo bajja kubanga ate bagenda ku mitimbagano bakwata akawunti z'abaana ba NUP abali oba Dubai nabo babaguleko olutalo babe nga babagobya ku mirimu era ng'omuntu gwe basimbyemu bago bagombyemu obwala ye mukulu Katsiyugi nti oyo gwe bagala nabo okubanga bagobesa ku mulimu naye n'abagambye nti kyemuliko temujja kumalako nakyo kati mwe abawagizi ba NRM kambabuulire newe mwegatta kakota mwenna ne baminisita bammwe abapya bonna be babawadde newe mwegatta kakota nga mugenda kulwanyisa MC Cats temusobola ng'ate mulwanyisa MC Cats yekka nga naffe tetuliiko nga abasigadde mbaza nesigadde nga tetuwogedde wadde ekigambo n'eki temusobola MC Cats temusobola era temulisobola olw'ensonga nti ebintu byonna byakola byamazima ate abikolera mu lwatu nga mulaba kati temulina kye mutugamba mbagambe ne bwe bakwata buminisita bwamwe n'abapya babawadde ne mwegattagatta aba NRM mwenna temusobola ate temulisobola oyo Cats bamuyita number 1 futukigere tomenyeka bw'oba toyina maanyi teweerijja mulabi mulungi omulabi wa NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako wonna wooli wonna w'osinzidde kugamba nti tuula butuzikalira nywera buli kimu kyewetaaga okubanga omanya tujja kubanga tukuwa bingi nnyo ebigenda mu maaso era nga amawulire mangi nnyo gensobola okugamba nti gatambula byonna waneeno ffe tubawo kubanga tugakutuusaako wonna wooli okuziika Alex Mukulu tukyagendera ddala mu maaso tujja kubanga niyo tukuwa update wabula amawulire ge tufunye nti ekyamuse bannange nti kibadde kibumba nga we twabawaddeko awo ka update naye nno twalabyeko mutabani we omwana yafaanana Alex Mukulu n'amumalayo
tukomawo tuva